Emyala gino egifaanana bwe giti ke kabonero akooleka nti abantu ababeera mu bubuga mbiriizi ne Kyazanga obulamu bwabwe buli mu matigga okukwatibwa endwadde enkambwe eziva ku buligo. Bw'otuuka mu bubuga buno amaaso gakutuukiza ku ntuumu za kasasiro ezibembedde ku makubo nga tukitegeddeko nti okusukka emyezi 3 nga tayooleddwa ekiteeka obulamu bw'abatuuze mu matigga. Wabula abamu ku batuuze ate beeyongedde ddala okufuuka kasobeza anti bangi ku bo bwe balaba kasasiro tayooleddwa basalawo okumuyiwa mu myala nga balowooza nti mukoka anaamutwala ate gye biggweera ng'emyala gizibikidde buzibikizi. Abatuuze mu Town Council ey'e Lwengo n'Embiriizi bagamba nti aba kanso eby'okuyoola kasasiro baabivaako dda nga kati buli omu wasanga wamuteeka ekyongedde obujama. Abakulembeze twakabalonda naye kasasiro akyabalemye ate enkuba enatera okutonnya. Tuli mu sizoni ey'ekirwadde ekya Ebola. Nolwekyo abakulembeze baffe mutuyamba okusigala nga mwongera ku buyonjo. Ebikutiyo biraba bingi abamu bajja ne bamuyiwa ne batwala obukutiya ate era n'odda ggwe mu kulongoosa. Abatuuze bano bagamba nti enkuba buli bw'etonnya batuuze bannaabwe bagufuula mugano okuyiwa kasasiro mu myala nti akulukute. Abantu bagirema enkuba bwe beetonnya bali ku mikutu bayiwamu kasasiro. Kati kasasiro ono yagenda gy'alegama bw'ati kati bwe tugenda twerulamu mu mikutu muno. Kasasiro bayiwamu kasasiro obukutiya era obukutiya waliwo ne byolaba nga bizze nga bijjudde kasasiro. Abatuuze bano era beeraliikirivu olw'abannaabwe abatalina zikaabuyonjo nga n'abazirina ziri mu mbeera ya kwegendereza ng'ow'amayuga ayita ku lutindo. Naye obutooyo obwo obwajjula obwo obutuwunyirira kati eyo yasamye yeetaaga kwejjudde yeetaaga kuggala n'eyo yonna yasamye evaamu ekiswa ekibi abaana baffe bafuluma ne bazannyaawo. Abatuuze bano basaba abakulembeze baabwe bababuulire oba omulimu gw'okuyoola kasasiro gubalemye basobole okwesalira amagezi. Tusaba batuyambe oba twekolamu mirimu nga ffe abantu nti n'emyala waffe we tuli nga ffe tulina okugigogola era nakyo kiba kisaana ne tuba nga tukola ki nga tutegeregana nga ffe abantu ababaliraanyeewo ne twerula omukutu gwaffe omwala gwaffe. Abakulembeze mu Town Council zino bategeezezza tebakyalira bimotoka bibayambako okuyoola kasasiro era nti bagenda okuzzaako kwe kusomesa abantu enkola eya bulungibwansi beekolemu omulimu bayoole kasasiro. Etulakita yaffe terabika bulungi tawaanya badreva bagivuga kutuufu obuzibu Town Council y'e Lwengo bweyina bwa tractor. Twasazeewo ku Lwokubiri tugenda kuddamu okukola bulungibwansi era nkubiriza abantu ba Lwengo Town Council buli Lwakubiri tugenda okuba nga tukola bulungibwansi naye tujje mu toilet tugakubiriza abatalina toyi abatalina tugenda bikola Lwakubiri. Ekizibu kya kasasiro kikyali kisoomoozo kinene ddala mu bubuga obw'enjawulo obumerukawo mu ggwanga wadde nga ne mu bibuga ebigundidde nga Kampala waliwo enfunda ezibaawo kasasiro ne yeetuuma mu kibuga.